akamu okusookera ddala kati bukyanga internet vaako siwulizanga ku bantu bange abalwadde abalamu n'ensi yonna siwuliza abantu nti bali batya nze nandibadde nteesa oba okusaba kwange nti ekya internet bandibadde bakijja mu bintu bino abantu ne basobola okubanga buli omu asobola okuwuliza munne kubanga omuntu asobola okuba nti mulwadde nga yeetaaga okuba nti akuba essimu oba akubira ambulensi oba akubira poliisi kati bwe mubanga muggyeko internet nsuubira tekiba kintu kirungi obulamu bw'abantu bubeera mu matigga okulaba nti byomutasobola kuwuliza munne tebafuna buyambi ekintu ng'ekyo ndowooza nti yandibadde ndowooza yange okuba nti mukya internet bakyuseemu buli muntu asobola okuba nga ali free ng'asobola okuwuliza munne nga yeeyagalira mu ddembe lye ng'eri ery'obuntu n'ensi okugenda mu maaso abamu bakolera ku internet bafunako obusente obutonotono kati essaawa zino bandibadde bafunako okulya ke bateeka mu nsawo naye nsuubira kati essaawa zino buli muntu talina kyakulya abaana batudde bagenda kuddayo ku ssomero tebalina akasente kuba essaawa zino abantu baba bakuŋŋanya akasente kakola ki kakuzzayo baana baabwe ekitasobose naye mbadde nsaba n'obuwombeefu akola ku kya internet asobole okuba nti asaasira eggwanga n'abaana b'eggwanga n'abakulembeze b'enki abagenda okuddawo baleme kufuna kifaananyi kibi ku internet ne ku nsi yaffe osobola okweyagalira mu nsi yaffe n'eddembe lyaffe ndowooza yandibadde ndowooza yange so challenge gwe gy'osinza okufuna kubanga abantu bo tobawuliza abantu bange sibawuliza na buli muntu yenna ali mu nsi nsuubira tawuliziganya munne ekyo kyandibadde kintu ekikulu okuba nti osobola okuwuliziganya muno n'eggwanga lyange ng'eryange mba njagala okuwuliza kiki ekifa mu nsi yange eggwanga lyange liri litya manye abantu balidde abantu banywedde abantu bonna buli muntu yeetaaga munne ku kiseera kino si nze nzekka nga famire yange buli famire ya muntu yeetaaga munne famire ya muntu muganda wange buli munnayuganda muganda wange buli munnansi muganda wange muntu wange aba nkwatako okumanya nti kiki ekiri mu ggwanga lyange abantu b'ensi yange bali batya bali seefu bonna bali seefu ng'abantu bonna abaawamu nandisabye omukisa guno okugutwala ekikwatako akwatagana ku byamasannyalaze nti ffe tukyali mabega nnyo okulaba nti tukyajja ku internet si kyekikulu bakyusemu mu kintu ekyo abantu babeera nga buli muntu asobola okuba nti essaawa zino yandibadde afuna ekyokulya kintu kikulu nnyo ebyobulamu kintu kikulu nnyo tweyanza nnyo princess webale nnyo webalire ddala bandabire bonna bokwasaganya mukama akuuma abanjagalire amina oyo abadde afubutuka wali Amsterdam wano wenjogerera essaawa zino tebakomya kutujjako internet batuggyeko n'amasannyalaze sebo mukama wange n'amasannyalaze temulina ebitundu byonna byonna byempiseemu kuba Busaabala genda Lweza Kajjansi ampise mu Kibuye Indeeba Nzu yonna Masuba kale kwegamba neno gyendi essaawa zino kira tetaliyo bulino negyepiseeyo kireka twala tugende amasannyalaze tegaliiko n'olwensonga eyo awo wonna kubeera nga kuziiza information kubanga mu kaseera kano mulimu abagezigezi abafunye engeri gye beeyungako kali nga kibalina okubajjako ya internet so mukama wange olwokusakozi n'abalabi ba Gossip Live internet etukoze bubi nnyo naye nze sinze nno nnyo wabula abantu betuweereza abaali batwesiga okubeera nga tubatuusaako information naddala abali ebweru w'eggwanga abatali ku ground wano n'olwensonga eyo nnumiddwa naye ate bambi abantu baffe betuweereza bensinze okubeera nga nsaasira nti ate bambi bo basaaliddwa nnyo wadde tusobodde okubeera nga tufuna engeri entonotono okubeera nga tubako tetubatuusaako ekitono naye tubawaddeko buwikasammambiro ku kintu ate kyebandibadde bafuna mu bujjuvu ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu kalulu kano ke tulimu oba ke tubadde mwaka 2026 so kati kyandibadde kikolebwa butya solution yandibadde etya ffenna ne tusigala nga tuli 50-50 solution ndowooza we yalibadde ebeera erina kuddirayo ddala mu bannaffe abatukulembera okututegeera nti no munnange amazzi n'obeera ogaziyizizza otya gafuna ekkubo mwe gayitira okubeera nga gafuuyinga gye gagenda nti abantu gye mukoma okubanga mwagala okubalinayinga okufuna information nabo gye bakoma okufuna amakubo mwe bayitira okufuna information mu kaseera kano wadde internet bagigyeko naye nkukakasa nti bannayuganda ebintu ebibadde bitambula mu zino nnaku essatu bamaze still ne babitegeera so bannaffe abatutwala abateekawo restrictions ezo eziri ebweru w'amateeka nga batuddako ebintu nga internet balina okukimanya nti nno naye bagijjako era abantu still information bamufuna olw'ensonga eyo bamanye bumanya nti no esobola okubeerawo nabo ne bafuna ttiimu yaabwe ey'abantu
abayinza okubeera ku mitimbagano babeera nga batidde kubeera nti nno bannaffe bagenda kuba bawerekereza ebigambo maybe ebitali biwoomu n'obafuna abantu babeere nga basobola okuba nga badifendi nawe kiri mu bitongole ebirala eby'eggwanga ti poliisi erina omwogezi waayo wabawo ekiriwadya n'ayogera n'ebitongole ebirala kebeere UCC ng'eyo n'olw'ensonga eyo ssente zino ze bafumiza biliyoni ne biliyoni 17 zibawulidde ezagenze nti internet egenda kuba nga eyakakimu yero era nga tulowooza yaabwe n'olw'ensonga eyo kiba kitegeeza nti ezafudde togge so nti n'owoba okozesa ssente ezenkana zitya n'owokozesa ezenkana zitya si eyalibadde solution entuufu be bannayuganda okuba n'eddembe lyabwe nebafuga nga ogoberera amateeka ne babeera nga basigaza ebintu ng'ebyo ebibaweebwa mu ssemateeka ng'ekya article 28 ekya access to information tolina kukibajjako omenya bweru amateeka mameka koto tumanyi bulungi nnyo mu mwaka gwa 2021 waliwo ekitongole kinalimuko ekyawabira gavumenti ne UCC bakitwala mu mbuga y'amateeka olw'okubanga bali bajje kulenga mu kaseera kubadde kooti yakufutiyanka omusango gwaffe nebeera ng'egugobanga justifying nti kwenzabadde security reason naye nkusuubiza era nkakasa nti ku mulundi guno era tuyinza okuddayo mu kooti okubanga tuvunaana UCC ku kintu ekyo kyeyakoze okubanga ekijjako internet. Nze nkosebwa nze ndi mutuwazi abantu bange bonna benjogera nabo abasinga tukozesa twogerera kuli ku internet. Yes. Naye naddala kati ab'omu Uganda baklanti bange ab'omu Uganda abewabweru at least bo ngeri gye nasobodde okufuluma nafunye omukisa nga nfulumye kati bo nsobola okwogerezeganya nabo naye ab'e Uganda babadde bampa program maaso awo tubadde tulina program nyingi byonna tebisobola kutambula kubanga byonna byonna biyitira ku communication hotel bookings biki waliwo benina okubukingira eri mu Uganda waliwo benina okujja ne Nairobi mbaleete e Uganda naye nina babukingira ebintu eyo nina balaga ebintu naye byonna bigootanye byonna bigootanye bizibu byerere. So kati gwe badde osuubira kyandibadde kikolebwa kitya ffenna okusigala nga tuli happy? Nze nsuubira simanyi na kumanya naye nga baali koze ekisoboka mu bwangu obw'ekitalo ne batta and they release ne baopening up internet abantu ne basobola okwogerezeganya kubanga n'ebyentambula abatambulira ku safe border uba bonna buli kimu kiri kyekuti kubanga waliwo abantu bange bemba abatambuza ezo emmotoka oba olina bayisindikira bilokationi byonna tokyasobola byakulagirira ebyokulagirira bizibu naye ng'ate omuntu bw'oba omuweereza location wali yeetuusa ewantu w'oyagala atuuke kati engeri gyendi eno nfunira ddala obuzibu okucommunicatinga n'abantu okutuuka gye njagala batuuke. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzege pade okuva wali e Nairobi nabe Nairobi bagamba nti shutdown eno yabakoseza webale nnyo webalire ddala batulabire abe Nairobi. Kale muganda wange. Amina. Abali saidi ya Germany internet etuyisiriza ddala bubi nnyo. Jukira nti abantu kati nga nze tulina projects zaffe zitutambuza oba olina okusasula abakozi olina okugula material okitegeera. Yes. Kati internet baba bagishatinze down eba etuyisiza ddala bubi nnyo. Tulina abaagalwa abaffe tulina ab'emikwano bonna kati batulina okubeera nti tubateekamu kasente. Kati etuyisiriza ddala bubi nnyo naye nga kabadde kabonero ka coward. Babadde bali coward. Okay. Babadde batiitiizi nnyo batiitiizi. Anti ndowooza babadde baagala kwewala fake news nga agenzeemu propaganda ne blackmail ndowooza ne malisi byonna nga babigase wamu ndowooza ne bagamba tukole channel oba emu eyitamu information. I don't know. Kati information bwebe ise mu channel emu bwe banagaana okubba. Okubba batubbye. Okay. Abantu bafudde. Abantu babasibye.
ebyo byonna era tusigala tubiraba. Okay. Kuba kiba balina okumanya nti eno generation eriko abaana bagezi nnyo nti mu IT bali wala nnyo. Okay. Era tubifunye. All right. Tweyanza nnyo mukulu Sema, webale nnyo, webalire ddala. So kati obadde oteesa nti next time kikolebwe kitya? Next time bagireke internet ebeerewo, akalulu kabeere transparent, tusobole okulaba buli ekigenda mu maaso. Okay. Bagireke ebeerewo, tusobole okulabira ddala nti ddala akalulu kali transparent. Bagireke ebeerewo. All right. Baba bamanyi nti bakola kituufu. Ku byewaniwamu naye abantu njagala bakimanyi nti tutambula wamu nabo, whether obeera oli mu Uganda oba oli mu nsi yonna abantu baba batambula wamu naawe, kubanga ekibanyigiriza naawe kiba kikunyigiriza waba obeera mu diaspora. True that. Era Nyombitendo, mukulu Nyombitendo, tusaba tuddizeeko intaneti, abantu tebawuliriza abantu baabwe, abaana baffe tubakuliza ku zi intaneti, omuwaka bamukolera ku intaneti, tewali intaneti. Tetuli bulungi. Okay. Abalwadde abantu abamu balina ebirwadde, kati twebuuza intaneti eno amalwaliro nago galina intaneti. Teyatulekerawo kibuuzo kuba yajja n'atulimba nti intaneti tegenda kuvaako. From nowhere teyakommunicate nga ye yajjako bujja intaneti. Mwami Nyombitendo tetuli kusonyiwa, weebale nnyo, weebalire ddala otuwa Happy New Year ya 2026. Kati osinze kunyigirizibwa wabutogera n'abantu bo Kampala oba obadde osindika ssente nga tezigenda wasinze okunyigiriza? Mu buli kimu ekitali kuzenzeka nga sinyigiriza buli omu nga Munnayuganda. Kiwafectinze mu bintu bingi, okusindika ssente, ocommunicatinga kuba communication yekola buli kimu. Okitegeera. Ensi zonna abantu baze baagala okwogera n'abantu baabwe, okusindika ssente, okukola bizinesi, ebyo byonna bisetinze Uganda back. Singa bagamba nti kyali kya lunaku lumu naye kati tuli mu nnaku nnya, tetuyinza kumanya kigenda mu wiiki, mu wiikisi oba mwezi. Kyandikaba mwaka. Ekyo kati kituzza emabega nga Bannayuganda ababadde bagenda mu maaso ate tudde emabega. Okay. Badde nsaba omwaka omulundi oguddako nga Uganda eronda ereme kujjako intaneti. Okay. All right. Tweyanziza nnyo neyanza nnyo mwannyinaze okumpa endowooza y'oku internet shutdown. Ng'obadde osaba next time internet erekekweko, bagirekeko, then ekintu kitambule. Mwami Nyombitendo afuge engalo ze next time. All right. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Ekisookera ddala. Wallahi tusaba Allah ekisooka ayongere emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe, ekyo kimu. Gavumenti eyina kukimanya ku upgradinga n'egamba tusale magezi ki kubanga kyemmanyi bashatinze down internet nze kyendowooza nga balina bye batangira naye kati bakisalire magezi nti ebintu ebabita kubanga internet tuli ku mulembe nga yafuuka paati ku bulamu bw'abantu nga yafuuka paati ku bulamu bw'abantu kubanga obujjeko internet, mobile money tezikola, kugamba ebintu bingi awo n'abantu abayina ebikolo basobola okuyisaawo ensonga zaabwe, abatemu, ababbi, kugamba ng'eziyizza birala ate ne wabawo ebirala bikola ki? Ebiyitawo. Automatically ebiyitawo kubanga toyinza waliwo abakadde omuntu nga asobola okufuulwa stress aludde okuwuliriza ku maama we, ku mutabani we, ku baana be, tukugamba connection eyo bondi eyo tomanyiyo omuntu nga teyeebaka okujjako ng'akubiddeko ku nnyina buli lunaku ng'eyo nkola ye, ekyo tokimanyi ng'ali outside.
tomanyiyo muntu nga teyeebaka okujjako ng'awuliza ku baana be. Naddala abo abantu ab'emirundi ebiri, abazadde n'abaana. Abakyala nabo bayinza okuyingira naye kubanga naye abo kati gavumenti ekitema ki automatically toyinza kubuuza mu automatically tuyisizza bubi. Okitegedde? Experience esooka. Experience ey'okubiri. Yes. Oba owulira? Mpulira bulungi Sheikh. Nze engeri gye ndi omuwalimu. Ebintu bino abantu buli kaseera babijjemu kutegeera nti buli kye babagamba nti gye kiri oluvannyuma lw'okufa mazima. Bwe bagamba omuntu nti nno bw'onoofa ojja kkubwa obonerezebwe, bwe n'ogamba nga bwe twaziika jjajjaffe emyaka 10 twagenda omuziikula nga amagumba banabwe bwe kiba omusajja asobola okujjako internet omuntu omu ensi n'esanyalala asobola ekyo kikola n'asanyalaza ensi Uganda eggwanga ne bukeera enkya n'ayagala nga bayagadde be baliko bayagadde be bakola ki be bali online ekitongole mu kifo abantu balowooza nti ye nannyini nsi eno ensi tagisobola. Bye bagamba nti bo balowooza bwe kibanga omuntu kitonde kinnaffe agenda emanju naffe tugenda emanju, pulezidenti alya tulya, anywa tunywa, awasa tuwasa, ne bwe kibanga se basobola okuwa ebiragiro ensi n'esanyalala yonna. Abantu bonna nga balinze kigambo ki nagamba bamubajjeeko balina bamubajjeeko kati ate kiri kitya butya Allah bw'ali yagala okuzingako ensi eno waliwo ekimwetaagisa nga teyagitonda. Awo waliwo ekyokuyiga ekyo nakya awo waliwo ekyo kati ate kiri kityamu okusaanyawo obusaanya ensi eno kirina Allah kikimwetaagisa otemerwa eri omusajja yagize ate ku luno yatukutte offside. Anti twabadde tumanyi nti ayinza ogijjako olwokusatu ekiro neno wale lulyawo olwokubiri bwati ng'agikuddeko ennaku nnyingi yagikuddeko lwakubiri ennaku seeka nnyingi olwokubiri akakawunge lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga twaliramu Sande kuba kakati bakyalaba embeera nga otwayiremu ne Mande ennaku omusanvu seeka si ntono. Bizinesi nyingi ziba zifudde. Kakati ate gwe wagambye nti tosobola kubeera ng'oli mu nzikiza. Nze nange saagala nzikiza. Nze era nange wembeera e Kampala amasannyalaze gavaako nga n'ekitundu kye ndimu nga nvaawo era awo sisulawo. Naye tobeera mu nzikiza. Abadan nze seeka nze n'enzikiza tetukwala. Obeera walaba. N'enzikiza. Nze we wava amasannyalaze ekitundu okidduka ne bwe ziba ssaawa 5:06 nga ndi waka ne bagamba transformer nenkoma muno transformer ya soti nze nkyuka bukyusa at least ngende entebe wa maama kati oli ayinza okugamba ate sengeyo sigasangayo nga tayenayo nvaayo nga ntambula ku nenze sibeera wantu sisirwa kubeera mu nzikiza watatambula. Omuntu omusiraamu abeera mu nzikiza, ffe tubeera mu nzikiza. Wayita ebintu nga tetutegedde. So tetusobola ebintu. So tusaba Allah jalla jalla intaneti yo ekyo kiri mu giraasi nti yatukosezza abantu bonna n'abali wabweru wa Uganda nabo yabakosezza ne bennyini abagijjeeko yabakosezza. Ekyokubiri intaneti eyo okuvaako omanyi dimenti sendala ezigirimu ne bw'oba oyogera mazima abantu bagamba lwaki wajjeeko intaneti era wayagadde kunziba ne bwe kiba nga kyogera kituufu. Balina kati mu myaka 5 balina kusala amagezi kuba omuntu agamba ne bw'oba nedda ne bw'oba nga gweyogera mazima bagamba nedda wagende ne bw'oba nga wagendeddemu birala ng'olina by'otangira. Olwaleero bamaliza okubala obululu nga babalidde mu mbeera ya intaneti nga teriiko.
na internet ngabo mbuziza etuyisiza bubi naddala nze manyi nti ne bannayuganda bonna era bayisiza bubi kubanga emirimu egisinga bagitambuliza ku internet. Abasinga bonna kati omulembe gwakyuka ebintu byaki bya internet. Ng'ogyeko abantu abagamba nti kale balina emirimu gino egya bulijjo okutunda ennyaanya okola ki ne wali abantu ng'emirimu gyonna gitambulira ku internet. Abantu abo bayisiddwa ddala bubi nnyo. Ate naffe era ng'abakola emirimu gino olumu gye tubeerako ne tuweereza abantu naffe kituyisiza bubi kubanga ffe ng'ab'emboozi mu kati Gospel Live tetusobodde kuweereza abantu baffe wiikendi eno okubabuulira biki ebitambula. Embeera y'akalulu tebasobodde kugimanya bwetambula n'okubabuulira wano kyagenze kitya wano kyabadde kitya tetusobodde kibatuusaako olwa internet. Embeera y'akalulu yennyininyini engeri gye kabaliddwamu ne gye gatambudde tulina bye twategedde so nga buli internet ebadde ebeerawo ng'osobola okumanya nti kati egindi kino kyekiriwo kwegamba nga buli ekigwawo omuntu okiraba n'ekibadde gatugaze embaale ng'okiraba ddala n'omanya nti embaale kino kyekiriwo naye kati tewali kiriwo internet olw'obutabaako. Yes, so kati next time obadde osaba kikolebwe kitya? Internet era nze nsaba nja kusaba ejizibweko mu budde bwangu kubanga kati bwekibanga ekigendererwa kyali kya kumaliza byakulonda olwedde biwedde abantu babalangidde abayiseemu bagudde nze ndowooza nti abantu bandi babonerezza bwe batyo okubanga babagiddeko internet babawangudde akalulu mu ngeri ekyategeerekeka ate n'oba nga obabonereza emirundi ebiri. Bande basuubira okuba nti balina pulezidenti agenda okukyuka waddewo omulala ekyo kigaanye. Internet yennyininyini ogigyeko. Nze nsuubira bazzeko internet abantu basobole okutambuza emirimu gyabwe mu mbeera eya bulijjo. Alright, neyanziza nnyo omukulu Mawa, weebale nnyo weebalire ddala. Yes, sir. Amina. Hello. Yes, Farouk. Doctor. Wanso. Oli live ku Gospel Live era nga sebense kuwulira. Ogamba otya Doctor? Chendise ogamba otya se. Ndi wano mbuuza ku bantu bange internet shutdown yene Uganda ebayisize etya mu mbeera eno nga kati mwe mulimu sekita y'abasawo. Internet shutdown tukoze bubi nnyo lwansonga nga bw'omanyi nti enkola eri modern ennaku zino buli kimu tukikozesa hospital management systems. Yes. Ne bwe tukuba x-rays oba kyetwandise diagnostics era tuba tulina okukozesa internet ezituyambako okureadinga x-rays ezo naye ng'ogyeko ekyo ne system gye tukozesa okubooking appointment okuconfirming appointment okukola follow-ups okumanaginga accounts like financial management byonna internet tetusobola kubikola nga tewali internet. In fact ngamuza okugiggalawo twagezaako okukola olunaku lwe olwaddako naye nga tosobola kutrackinga kulaba kifa ku branch eri ndala kati nga sente bakoze mmeka balabye abasawo abalwadde bameka bakoze procedure ki cameras okulaba cameras ziraba tosobola kulaba kiri ku branch eri naye okusingira ddala n'ebyuma byaffe ebikalimagezi ebiraba x-ray byonna nga tikyasobola bikozesa era netusalawo tuclosinge
netugalawo tetukola munnange kuva olunaku olwo lwonna. Wadde temukola? Tetukola paka kati tulinze internet bagizeeko. Wow. Tulyoke tubeere nga tusobola okuaccessinga database zonna zirimu abalwadde baffe, biki ebibaluma, biki ebyetaaga okukola okusobola okubategekera obulungi okubajjanjaba nga bwe kisaanidde. Era appointments zonna twazisazaamu. Wow. Kitegeeze bakosezza abasawo bakosezza. Ekosezza nno n'amaanyi ddala kuba kakati bwe tubanga era abalwadde bangi babadde bakuba naye nga tetulina ngeri gye tusobola kubayamba mu mbeera eno nga bweri. Appointments nyingi twazikansolinga, ezimu tuzipostponinga naye nga ne bwozipostponinga tomanyi ozipostponinga paka ddi. Tubadde n'abantu abeetaaga emergency care abasuze obubi olw'obulumi. Era tubadde tubawa buwi ddagala era abamu eddagala libawa ne litabakolera. Okuyita mu mbeera eyo ey'obulumi okutuusiza ddala paka lwe tunaakola ki tunaggulawo. So kati abalwadde bo baclient bo obawa bubaka ki sawa zino? Kugamba era obubaka bwe mbawa kubasaba batugumiikirize tuve mu mbeera eno, kubanga ate bwe tuwaliriza era tuba tetusobola basaavinga bulungi. Bekiri lwakubanga ate oluusi kizibu omuntu ali mu bulumi nga yasuze bubi, oluusi kizibu alamu mugamba nti gumiikiriza nga tulina na solution ejjamuwa, kuba omuntu osobola omugamba nti gumiikiriza paka Monday oba Tuesday oba Wednesday. Naye tuli mu kizikiza, we under darkness, tetumanyi ddi lwe bagenda kuggulawo. Era tulinze olwe banaggulawo lwe tujja bategeeza bakomewo tusobola obbasaavinga. Ojja kuba tebabusabi bagumiikirizeeko paka embeera ng'eteredde. Naye era nkimanyi nti okugumiikiriza ng'oli mu bulumi nakyo si kyangu. So kati gw'obadde oteesa nti kyandibadde kikolera kitya next time okubeera nga ffenna tuli happy side ne side, because ne gavumenti erina ensonga zaayo naffe eno tulina ensonga zaffe. So kyandibadde kikolebwa kitya nga mmwe abali mu sekitazi ez'enjawulo mukiraba? Kakati nze nja kukitunuulira nga bwe twali mu mbeera emabega kaawe emyaka ng'etaano emabega COVID bwe yajja. Nti COVID yaliwo nga buli omu akiraba nti ddala obulwadde busaasaana mu sipiidi y'amaanyi bussa abantu. Gavumenti neewalirizibwa okuteekawo kye bayita lockdown mu biseera ebyo. Naye newankubadde nti lockdown baagiteekawo, baateekawo kye bayita essential workers. Nti wabeerawo abakozi be baali bakkiriza okutambula kasita baazulibwa nga balina ebisaanyizo ebyo, era gavumenti yakola categories ez'abakozi abo be yayita essential workers. Mwali n'abasawo era ffe twatambulanga ne tugenda tusobola okujjanjaba abalwadde. Abalwadde abamu twabakimanga mu mmotoka zaffe okuva ewaka kubanga baali tebalina bisaanyizo ebyo, ne tubajjanjaba ne tubazzaayo. Ekyo kyasoboka lwa nsonga ffe twali ng'abasawo twali tukkirizibwa. Kati ne ku luno nalirowoozezza nti intaneti eno bandigisibye naye ne bazirekera essential workers. Bandikozeyo categories bo ze balaba ng'ezisaanidde. Special lines ne bazigaba. Wangi? Ne bagaba special lines ku bitongole by'enjawulo. Ne bagaba special lines ezo ne baziwa abasawo ne tusobola okuba nti emirimu gyaffe egy'okujjanjaba abantu kuba obulamu munnange obulamu tebulinga bwe kiri, obwetaavu bw'obujjanjabi tebulinga. Banditaddewo enkola ng'eyo ne baggalawo naye ne balekawo abasawo ne tuba nga tusobola okukola nga tetutaataaganyizibwa. Kino nakirabyeko kubanga mukyala wange akola ne Mulago Uganda Heart Institute. Ate bwe internet ne sisitimu yaabwe yo bagirekako munnange. Ebaddeko ng'ekola bulungi nnyo, naye ate eno mu private medical facilities ffe gye tukolera teyabaddeko. Kyendowooza nti olw'okubanga ebifo ebimu bagireseeko kisoboka nammwe okubalekako. Nga bwe kyasobose eri naffe bandibadde batuleka tetusigala nga tujjanjaba abantu. Okay. Kubanga nja kukola nino
nina omulwadde ankubidde essimu okuva lwe twalonda ng'ali mu bulumi ebbanga lyo lyonna nemuweereza prescription n'amira ku ddagala ne ligaana n'akyusa n'eddala ne ligaana n'atuuka n'okumira kiwandiisa overdose ne Katonda yatuyambye overdose terina kyamaanyi kyeyamukosezza naye ng'obulumi bwe obugaanyi paka kati titusobodde kumuyamba era nebetwandiri twamutegeezeza alindeko nga tuluddewo nga tusobola okuaccessinga systems zaffe tujja kumuyita gye ne kumakya leero njogeddeko naye tali bulungi. Tweyanza nnyo dokita, weebale nnyo, weebalire ddala endowooza yo ku nsonga ya shutdown. So gw'ogamba nti bandikozeeyo special lines aba private hospitals nabo ne bafuna ne babeerako nga government hospitals we zibadde ezimu nga ziri online. Ky'osaba? Kyensaba ekyo kyennyini kubanga nabo balina ensonga zaabwe ng'abali mu byokwerinda. Yes. Toyinza kubawakanya kubanga bwobukugu tetubulina bwe kiri. Naye ate services ez'ebyobulamu bandi zisalidde amagezi anzireka ne zitataataganyizibwa kubanga nabo bwe balwana bandigendewa anti n'aba YouTube bandigambye naffe batuwe kubanga naffe ogamba nti bagabe gundi n'abasuubuzi bajja kugamba naffe tusuubula e China twetaaga special line. Nze ndowooza nti gavumenti erina obusobozi obusengeka abantu professions ez'enjawulo era nesobola okuzitreatinga mu ngeri ey'enjawulo. Okay, neyanza nnyo dokita, weebale nnyo, weebalire ddala. Amiina. So wadde tuwangaalira wano ate nga families zaffe ziri Uganda kati oba weetaaga okumanya buli nsi yo begenda mu elections eba ne tension kati kiba kiru nnyo n'osigala ng'owuliza abantu bo ate n'okwogera nabo okusigala nti bakakkamu tuleme kufunawo ntalo ziteetaagisa. Kati ekyo kitukozesezza ddala kuba tosobola kubeerawo nga towuliza ku maama wo towuliza ku mikwano gyo towuliza ku bantu bo kituyisirizza ddala bubi nnyo nno ebyaddala. Era nsuubira buli muntu yenna nga awangalira wabweru wa ggwanga ng'oli munnauganda ng'olumirirwa ensi yo n'abantu bo tosobola kumala nnaku 2-3 nga tobawulizza kuba si buli muntu nti asobola okuaffordinga okuba direct. Abantu bangi tebasobola kuaffordinga okuba direct bayita ku WhatsApp. Ate n'ebirala n'obuweereza bwammwe bulina engeri gye butuzaamu amaanyi ngaffe bannayuganda abali ebweru nti bw'olaba ku Faruku ng'alina update z'akuwa oddamu amaanyi kuba mulimu abalirigiiti mulimu abazajulatinga embeera muli sources ezikuwa oba zitugoberera omanyi nti Faruku a respectful YouTuber wa amaanyi oba munnamawulire wa amaanyi tasobola kuwa mawulire galumira. Kati wetyo bwe yatuaffectinze ebakosezza etukosezza ebyaddala atejjukira nti n'ekirala mulimu abantu abalwaninga bizinensi zaabwe mu Uganda omwo babaziraningira ku internet. Mulimu abalina zikamera zaabwe awaka nga buli kimu oba ku bizinensi zaabwe balina zirabira ku internet eriiko ewaka kitegeeza talabayo. Abalala balunzi balina zifaamu bakola biki bamanaginga abakozi through internet. Internet kintu kikulu nnyo 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 nnyo. So kati kyandikoleddwa tutya next time? Nsuubira nti next time ekintu ekyandisinze okukolebwa tojjaako katugambe connection n'abantu nti abantu bonna tosobola bakontrolinga na connection like internet. There is no way you can connect nti abantu bajja kuzajulating embeera bajja gaba misinformation. Uganda nga Uganda nsuubira erina emikutu gyesobola okukontrolinga oba netugamba nti internet si kyekikulu abantu kyekikulu. Abantu balina okusigala nga bacommunicatinga n'abantu baabwe babalaba boogera nabo business zigala zitambula ne mubaamu elections mu nsi. Ekyo gavumenti yaffe erina okitunuulira ennyo erabe engeri gy'erina okikwasaganyamu
Because we're shutting down internet, you are losing billions and billions in income. Yeah. Kuba business enaku zino ziri online. Life z'abantu ziri online. Abantu abali ebweru w'eggwanga. They control their businesses online. True. Yeah, kati ekyo sikisembera ddala nganze. Okay. So namwe tebayisiza bulungi abali mu side za America. Tetuyisiriza ddala bulungi nga bwe nkunnyonnyodde nti si buli muntu nti abeere weru w'eggwanga is a politician ne baba politician. Omuntu tomugaana rights. Okay. Naddala ku by'empuliziganya. Okay. Yeah, kuba buli omusalako kirina engeri ekyaffecting eggwanga ekyaffectinga n'abantu. Alright. Neyanza nnyo neyanzege Bwana Roy Mubiru okuva champion Roy Mubiru okuva wali e Boston. Twaliza wamu mu mbeera eno gye tuli mu ssaawa zino suppose ebintu ebitambula. Kuba ebintu byaffe ebisinga gya intaneti. Abasinga nga balinda emboozi mu kati baadde bakimenya tulina okukola emboozi mu kati kati tusobola. Ng'ovudde ku mboozi ku intaneti, ng'ovudde kukola ku mboozi mu kati. Intaneti ya mugaso nnyo kuba wamu ne family ziri bweru. Kitegeeza nti ssaawa zino family zaffe n'abantu bangi oluba otunuulira abantu bonna embeera gye bali mu ssaawa zino. Yakirumika gavumenti nti ssaawa zino buli muntu atambuza bizinesi. Ssaawa zino ne ba agent ababuukingira abantu air ticket. Tebalina bwe bakikola. Wale tuba twagala fulumako tugende kuwakira e Rwanda naye nga buli lw'onoonya oba okuye flight tewali. Flight zonna zabadde ziri down. Agent gw'okubira nti wannaye mbadde nsala gavumenti n'alikweta buli agent. Kimumbeere gutaba omanya buli kimu ne baba basuubuzi jjukira abasuubuzi nabo bakozesa intaneti okubookinga ebintu byabwe China yake naye buli gw'oli naye bakaaba. Tebafuna ssente tebayingiza ssente. Yes. Ati embeera gye tulimu wano ssaawa zino mu Uganda muganda wange. So kyandibadde kikolebwa kitya next time okubeera nga ffenna tusigala nga tuli happy? Nedda suppose oba omanyi nti kyokola kya bulambulukufu oba kyokola okolera Uganda mazima na bwenkanya buli muntu muleke. Awe ndowooza ye ate akola ekintu ekyo mu ngeri ennungi ensanyufu. Tegeera nti bwe tuba tugenze mu kalulu akalulu tetubeera lukyalo nti akalulu tuba tugenze buli omu kuba ndowooza ye nakutiikinga kikyayagala. Idea. Tegeeza nti ate omuggyako intaneti oba omuggyeko eddembe ery'obwebange oba osazeewo okole ekintu kyo nga ggwe muntu tekinnoomu ekiyamba ggwe ne banno bw'oli nabo mu buyinza oba bw'ofuudde otwala mu buyinza naye nga fe bannansi otulesi tuli mu kubonaabona. Kyekyaddaala nekyembe baba bakola ebintu bino babikole nga tebeerumirirwa bokka wabula nga balumirirwa buli Uganda ali mu kuseni ng'ensi naginako ettoffaali era nga yeegomba okuba mu Uganda ensanyufu. Bakikole nga ffenna muba mulimu tulekera intaneti bannayuganda basobole okumanya ng'oweerira amanya kulwe Kampala. Ssaawa zino twatwalirayo nga tugula airtime ng'okubira munno ku WhatsApp n'omukola ki ekiri naye ssaawa zino tekisoboka. Kitegeeza communication kitegeeza baagitemyeko amagulu. Ssaawa zino n'omuntu abadde abuuza munne nti kiri kiti eyo ya video nti munne kati eno nga bw'otulaba tuli mu kulonda kalo katambula bulungi tetukibaddeewo omuntu olina mukubira simu. Ye muganda wange. Okay, neyanza nnyo muganda wange Duncan webale nnyo webalire ddala. Era nga njagala okulaga ezimu ku bizinesi ezikubiddwa oba ezikoseddwa ku nsonga za internet mwe muli aba transport mwotwalira aba air ticketing, safe border, Faras Uber, tax abo bonna banking, internet banking, agent banking abo nabo internet tebayisiza bulungi. Njagala okukakasa nti n'abali mu broadcasting gamba nga online media abo bo nabo ebayisiza bubi. Genda olabe Megatron baganda bange baani ba TikTok abaani online media kitegeeza nabo internet ebayisiza bubi. Bw'otunulira URA nti ifreeze eno ekosa nayo yeetaagamuko internet kitegeeza ne URA ebeeramu affected somehow
unless nga bo balina special line kwe baba bayita naye nga obusuubuzi bwonna clearing byonna bibeera nga biyita ku internet. So zino zenkusomera zezimu ku business ezeetaaga internet though ng'abamu babadde ne solution yakyo. Bw'olaba nti sports betting abasiba akapapula kitegeeza abo nabo odi babadde tebazitegeera era ng'ate sports betting asasula omusolo mungi nnyo eri gavumenti ya Uganda, kitegeeza nti nabo abo bayisiddwa bubi. Gendako olabe aba online trading, cryptocurrency, foreign trading, forex trading, abo bonna forex bureau baani bonna twala tugenda abo ezo zonna finance. Kitegeeza nti entambula ya sente oba money markets babadde tebazikola ki, tebazimonitoringa bulungi abamu. Kitegeeza nti economy eba ekubiddwa mu ngeri eyo. Bw'otunuulira aba e-commerce muno mwotwalira aba Jumia, Amazon, ba Gigi, baganda bange bangi abali awo bakikuubo bonna babeera nga bakubiddwa. Kakati ate ne ku TikTok osangako ng'ate oyo oliyita wemulirako wabula akolera mu bukolezi bizinensi ye, atunda gadgets, atunda ngoye, atunda bugatto, nkola delivery, amala kuzina ne balaba akagatto n'akaweereza. Kitegeeza abo bonna baba bali waka be bakozesa n'abeekozesa, abo bonna tukulaga nti internet ebakubye ebakoseza abasinga bali waka abatasobola kubeera nga bayiyayiya because era ne bogezaako yiyo gamba odduka e Nairobi tosobola kudduka na stock. Kitegeeza olina okugirinda emala okugira then olyoka otunda gadgets oba otunda engoyezo oba osigale kwalo. Internet kitegeeza ebakozesezaamu sebulungi. Bw'otunuulira tours and travel eyo yonna gigambye hotel and Airbnb bookings and navigation. So kitegeeza abo nabo ebakubye aba hotel and Airbnb because Airbnb nabo bayita online abasinga. Kitegeeza nabo ebakubye. Bw'otunuulira abasawo doctor akugambye nti abasawo nabo internet tebakoze bulungi because scan ezimu amalwaliro agamu gakozesa internet okuscanninga ebintu okutegeera endwadde biki ebyo byonna bikozesa internet. Waliwo n'ebyuma nga byo birina okubeera ne support ya internet. Kitegeeza abo nabo baganda baffe bakoseddwa. Bwe weeyongerayo mu maaso ojja kulaba nti electricity oba bano baganda baffe abayaka system abo nabo bagamba bakozesa nnyo internet. Bw'otunuulira baganda baffe abali mu IT system aba IT web designing biki bonna abo bonna kitegeeza ate aba IT internet yafuuka part ku bulamu bwabwe, emirimu gyonna, plani z'ennyumba, abakubi ba plani, aba designing ebintu byonna, abo bonna aba printing, aba graphics, aba biki abasinga mukolera nnyo online. Kitegeeza naabo ku nassaawo wonna ne baganda baffe abali mu IT ebakubidde ddala. Bw'otunuulira ne ba students nabo internet research balina omujja ku kitimba, abasinga basomera ku Zoom, abalala basomera ku Skype, abalala basomera outside Uganda. Kitegeeza nti wemba sirina internet Uganda ate nga nina okukola ebigezo, nina course gye nkola mu America, internet eba nayo mba sigenda kubeera kukola bigezo ebyo era abamu bakubiddwawo, abalala bakoseddwa mu ngeri eyo because tosobola tula bibuuzo osomera ku Harvard naye nga oba okola certificate oba okola ki naye ng'oli Uganda, olina university outside. Kitegeeza ne ba student nabo internet bakosezza bubi. So business nyingi ezibadde nga zikoseddwa. Tusaba gavumenti bwe kibanga kyeyabadde eyagala okuziiza kiweddewo, tubasaba busabi si byampaka mubeere nga mutuddiza ka internet yako because internet yafuuka part of us. Kyova olaba nti ne mu Electoral Commission nabo y'ensonga y'emu gye bagambye nti biometrics zonna zaagala internet connection. Kitegeeza ne EC nayo yabadde affected mu mbeera eyo, business yabwe yabadde affected because system yonna etambulira ku internet. So tusaba omusawo yasabye nti bakoleyo special lines
ku ba essential workers naye wotunuulira oba nagamba tugabe lines ku essential workers abantu bonna ojja labanga ate bonna ba essential because n'omusobozi ajja kugamba emaali gye nnyingiza wano ngisasulira emisolo gwa biliyoni namba okitegeera n'oli alina faamu akugambe nina faamu yange eri kabula soke ninako stooko wa biliyoni nga 2 neetaaga special line okumonitalinga faamu yange n'omusuubuzi ajje n'owa YouTube naye waafubutukirayo n'agamba nze nange sisobola kukola nga sirina n'abasawo nabo we baviirayo buli muntu buli ne ba student nabo bajja kuba emmeeza kati tumanyi kirina kukolebwa kitya okubeera nga ffenna tusigala nga tuli happy so naye nga tusaba bonna bekikwatako tusaba mutuddize internet from department y'abasawo kitukoze bubi okujjako internet tulina baclients baffe abamu oba mikwano gyaffe family ab'enjawulo abamu badde basobola okutufuna nga bayise ku mikutu nga WhatsApp yasobola okusindikira ekifaananyi kya condition gyalimu oba embeera gyalimu kiwano kisawo nkoze ntya oba okurikodinga yonna embeera egenze mu maaso n'osobola okumuwabula oba okumugamba first aid gy'asobola okufuna ne mu ngeri y'okwongera okumanyisa abantu endwadde ezimu kuba tukozesa emitimbagano okwongera okumanyisa abantu endwadde n'engeri gye zibatuukako oba gye zibakwata waliwo abantu abamu nga ebintu ebimu tasobola bikwata mu mutwe oba oluusi nga tasobola bijjukira naye nga kyanguwa nnyo okumurekodingira voice note ku WhatsApp oba obuwandiika oluusi bubasumbuwa n'ogimusindikira nti osobola okwepima sukaali bw'aba ali bw'ati ne bw'ati osobola okukola bw'oti kiba kigaanyi jangu mu ddwaliro okusoma si kwangu eri bo kati nabo balina engeri gye bakoseddwamu era mu ngeri y'emu naffe abantu okubamanyisa services zetusobola okubatuusaako internet etukosezza ddala okimanyi nze ndi munnamawulire ate internet bwevaako eyo ekitegeeza mwenaba twesiga okutuwa ekigenda mu maaso ku kulonda kw'eggwanga lyaffe tuba tetulina tetugenda kufuna wulidde ate ekirala kirina ekifaananyi kyekisiiga ekitali kirungi eri eggwanga lyaffe naddala bwetutuuka mu bintu naddala bino ebyokulonda omuntu atandikawo okwebuuza lwaki mujjako intaneti mugezaako kukweka ki oba mwagala kukola ki okiraba waliwo abantu abali ffe tuli eno naye nga batwesiga naga nti gundi tubuulire gwoyogera ne Faruku oba gwoyogera ne bagundi bwe bali mu kaboozi mukati gwoyogera ne bakasuku baani abo bonna bwe bati bana internet tetuna kye tugenda internet bwevaako tuba tetuna kye tugenda bagamba era kyongera okusiiga ekifaananyi ekibi ery'eggwanga for one owulidde kyankosezza nnyo kyampisizza bubi ate era kirina kifaananyi kyekyasiize gavumenti yaffe kubanga ye gavumenti yaffe kirina ekifaananyi ekitali kirungi ate kyawadde n'abantu abalala okwogera ebitali birungi oli n'akozesa omukisa ogwo n'agamba nti kati olaba kino kyandibadde kiti kino kyandibadde bwe kiti so ekintu ne kiba nga kiri kiki kiri si kituufu